Ebbugumu lyeyongedde mu nteekateeka ez'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubeerawo ku Sande eno olw'abantu ab'enjawulo abongedde okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gino mu bungi. Ekigendeerwa eky'emisinde gino kwe kulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde obwa mukenenya n'okumanyisa abavubuka abalenzi wamu n'abasajja obuvunaanyizibwa bwabwe mu kwewaza obulwadde obwa mukenenya okusaabaanibwa abawala n'abakyala tusobole okutuuka mu 2030 nga buweddewo mu Uganda. Okusinziira ku nnyinentebe ow'enteekateeka ez'emisinde gino, omumyuka asooka owa Katikkiro era nga ye minisita avunaanyizibwa ku tekinologiya Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase Kigongo, olubiri luwedde okuyooyootebwa ssaawa yokka yeerindiriddwa. Oweekitiibwa Hajji Kaawaase Kigongo asabye abalina ebbaluwa ezibakkiriza okujja mu lubiri obutazirekaayo beewala okutaataaganyizibwa ab'ebyokwerinda abanaaba ku miryango. Zo enteekateeka z'omu lubiri ku Sande ziri tayaali. Tusuubira abayitiddwa n'ebbaluwa okuba nti zinaweza saa 12 ez'okumakya nga muweddeyo muyingidde kuba Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku ssaawa emu yennyini. Abalina ebbaluwa zammwe, abatalina bbaluwa mudduke mugende ku masaza we mujja okubeera ne ku byalo byammwe, tojja mu lubiri, sigala gy'oli. Wabula abalina ebbaluwa laba nti wafunye dda akajaziko, naawe ali ku kyalo, naawe agenda kusaza, obujoozi buggwaawo era buweereddewo ddala. Kati busigadde butono nnyo, mwanguwe nnyo mulekate kuba nti musubwa. Tujja kubaaniriza nnyo mugondere ebyokwerinda n'ebyakuba nti COVID tujja mugoberera, olwa tugirekaayo jangu nayo. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase agambye nti enkya wagenda kubaawo akasiki mu buli ssaza mu kweteekerateekera emisinde gino egy'amazaalibwa ga beene. Tuli mu nteekateeka ezituuse ku Nyooge kati ebannamusa. Emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gyengedde ku Sande eno era tugenda kubanga tuba n'akasiki enkya ku Lwomukaaga, kasiki ka byoto ku buli ssaza. Buli wali essaza waliwo ekyoto ekikwata ku mukenenya. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okuba nti atulagidde bulungi era tumuwuliriza okulaba tulwanyisa mukenenya ng'aweddewo mu Uganda ne Buganda. Kigaze emyaka 8 gyokka. Ali tojja na mpeekera, tojja na bisawo, jangu na kasawo kamu kali akamyufu kawaguze. Twebaza nnyo beene okuba nti atereddewo omukisa guno tulabe nga tulwanyisa mukenenya. Abantu abamaze okugula emijoozi egy'emisinde gino batenderezza ebigendererwa eby'emisinde egy'omwaka guno era ne beeyanza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'enteekateeka ennungi nga zino. Mbazira Robert mu nteekateeka gye yateekateeka okubeera nga adduukirira abalwadde b'obulwadde bwa mukenenya. Naffe kwe kuvaayo tusobole okubeera nga tuwagira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka, tusobole okubeera nga tudduukirira abakwatibwa obulwadde obwo. Nze Ndugwa Charles tuli n'essanyu ery'amaanyi okulaba nga ddala Ssaabasajja Kabaka naffe tutegedde olwaleero nti gye tuli. Era olwaleero tugenda kudduka ku emijoozi ebikola byonna tubifunye. Okusinga lwaki twetabye nnyo misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Kyekisooka kwe kumwebaza, tuludde nga tukolera ku ttaka lye kwe tusasasulira ssente yadde na 10. Ssaabasajja Kabaka ye muntu omulungi gwe tuyina abadde tasosola yadde mawanga. Ssaabasajja Kabaka avuddeyo okutuyambako nnyo naddala mu byobulamu. Kakati mu kino ekyokulabika nti ddala tukendeeza obulwadde bwa mukenenya, ababodaboda yeffe abatwala abantu abalina obulwadde ate ffe tubakomyawo. Obujoozi bw'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka bugula ensimbi omutwalo gumu n'ekitundu zokka era nga butundibwa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo omuli n'embuga ez'amasaza wamu n'amagombolola. Emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi guno giwagiddwa laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati, BBS Telefina, Unaids, Airtel Uganda, DFCU n'abalala. Enkalu zeeyongedde ku byakeediima ak'abasawo oluvannyuma lw'abasawo okukalambira ne bagaana okukayimiriza nga bwe babadde basabiddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri olunaku lw'eggulo nga bagamba nti kasita bulijjo okuwakanya emmandwa tekusongoza mumwa. Akeediimo kano ak'abasawo olwaleero kayingidde olunaku olw'okutaano. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri yawandiikidde abakulira ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association ng'abasaba bayimirize akeediimo kaabwe nga bwe baalagiddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa mu nsisinkano gye babaddemu ku ntandikwa ya Sabbiiti eno okusobozesa gavumenti okukola ku nsonga zaabwe mu bwangu. Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association Dr. Albert Luswata agamba nti ebbaluwa eyawandiikiddwa Nabbanja teyalaze bulungi nnambika egenda okugobererwa gavumenti okukola ku nsonga zaabwe. Ebbaluwa
Prime Minister yagituwadde agituwa ng'alikiikiridde omukulu ebyatusuubizibwa nga babiteeka mu buwandiike. Tugipresentinga eri abantu be tukiikirira abasawo abataabaddeyo mu lutuulo olwo kuba pulezidenti, vice president ne deputy wange be baabaddeyo okurisivinga ebbaluwa eyo, naye abasinga obungi baagambye nti ebbaluwa eno terina njawulo n'ebyo olwedde bye tubadde nga tufuza kubanga abaluwa tulina mangi okuva mu 2017 ne baba nga si bamativu nti enaaba evaamu omulamu. Tukyebuuza nga tusinziira ku bbaluwa eno tulabe oba wabaawo ekituuka mu strike eno oba nedda, naye nga mu kaseera kano ebadde ekyagenda maaso. Wabula ye Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri agamba nti yeewuunya ate ebbaluwa eno bano kwe basinzidde okugigaana nti ng'ate yabayita nga tannaba kugissaako mukono. Twayita abakulembeze ab'abasawo ne tufuna olukiiko nabo ne tubalaga ebbaluwa eyo nga sinnagisayininga ne tugisayininga ffenna. Kati bwe badde ebbali ate ne bagamba ebirimu si bye byo. Awo olabira nti bannayuganda balina ekikyamu. Sina kyennyongerako, ebbaluwa nagiwandiise ate nga n'abakugu kwebali nabo bennyini bannannyini basawo bapulezidenti b'abasawo nga weebali. So ebisigadde mukama wange pulezidenti yatuula n'abaana abo kati bayinza okuba balina birala, naye nze ebbaluwa yange ennyonnyola bulungi baba balina ebirala kubanga omusawo yenna nze ndowooza yalisanyusa nnyo nga gavumenti ewandiise n'ebbaluwa nebagamba nti ensonga zammwe tuzikolako. Yes, kitegeeza nti gavumenti eri committed ku nsonga ze bayogerako ne pulezidenti. Ssaabaminisita Robin Nabbanja Musafiri era asabye abasawo bayimirizaako ediimo kubanga kakosa ebyobulamu mu Uganda. Ky'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association kigamba nti kikyalinda ebbaluwa okuva ew'omukulembeze wa Uganda Generaali Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa nga bwe yasuubiza nga bamusinkanye. Wabula amyuka omwogezi w'amaka g'obwa Pulezidenti Faruku Kirunda ategeezezza laadiyo Kyabasa nti Pulezidenti Yoweri Museveni akyali mu kwebuuza kwaba abakwatibwako nga tannawandiika bbaluwa ennyonnyola ebyo ebyatuukibwako mu nsinkano ye n'abasawo. Okusookera ddala pulezidenti ya miitinga abasawo era balina bye bakkirizaganyako. Mu bbanga eritali lyawala pulezidenti ajja communicatinga. Pulezidenti alina enkola ye gy'akolamu ebintu nti amiitinga abantu naye agenda okufulumya ebbaluwa ng'amaze okwetegereza buli kintu kyonna. So kyemanyi nti akyabengeejinga era akadde konna bbaluwa ajja giwandiika ne bye bakkirizaganyako ebiragiro ajja kubiwa balina okubiwa babise mu nkola. Tebasaanidde kutya kwonna, akadde konna ajja bikolako sebo. Tweyanziza sebo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunyaakamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo. Fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Omuntu asobola okutwala gavumenti mu mbuga singa wabaawo omukozi waayo nga omwogezi w'ekitongole eky'ebyokwerinda katugambe ayogera ekikyamu ku muntu oyo naddala nga kyonoona erinnya lye nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Gavumenti oba abakozi baayo oba poliisi oba omuntu yenna akola ku lwa gavumenti singa ayogera ekintu nga si kituufu katugambe n'akuwaayiriza nti oli terrorist nga si kituufu era obujulizi ne buvaayo nga bayogedde si kituufu osobola okukuba gavumenti mu mbuga. Kisooka okwonoonera erinnya, ekyokubiri okubeera nti ekyo kye bakwogeddeko kyakutawaanyiza mu bwongo kikuswaza n'okukuswaza n'osula nga teweebase n'osula nga weerabika. Era gavumenti bwegigisinga erina okukulirira ssente ezijja mu obwo obuvune bw'oba ofunye. Ng'enteekateeka ey'okugaba omusaayi mu ssaza Singa ekomekkerezebwa olunaku olwaleero, ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala akunze bannasinga bajjumbire okugaba omusaayi kubanga enteekateeka eno si yakwongezebwayo. Omukungu Edi Kagwandagala abadde ayogerera Kyankwanzi n'agamba nti enteekateeka eno etumbudde bulungi ebyobulamu era n'ategeeza nti naye etambudde bulungi okuva lwe yatongozebwa ku ntandikwa ya sabbiiti eno era nga yuniti ez'omusaayi omutwalo 1,120 ze zibadde zaakakuŋŋaanyizibwa essingo. Olunaku olwaleero lwe tukomekkereza enteekateeka y'okuŋŋaanya omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo, njagala okusooka okutwala omukisa guno okwebaza bannassingo abakoze kyonna kye basobola n'okwefiiriza obudde
ne bajja ne bagaba omusaayi. N'ate era mu ngeri y'emu njagala okukubiriza bannasingo bonna abalemereddwa ennaku ennya eziyise nti olwaleero gwe mukisa gwokka ogusigadde. Olwaleero okugaba omusaayi kugenda kukomekkerezebwa mu ssaza lino ery'Essingo era nga leero bagenda mu magombololo okuli Mutube 5 Ntwetwe, Mutube 2 Butemba, Nsambya, Gayaza ne Kyankwanzi. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Yaliko nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Eruweera Alhaji Abdurahimani Naduli yeegasse ku bakulembeze abalala wamu ne bannamateeka okuwakanya ebyogerwa nti ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku by'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda tekiriiwo mu mateeka. Omukulembeze wa Uganda Generaali Yoweri Kaguta Museven Tibuhabulwa wamu ne minisita w'omubeezi avunaanyizibwa ku by'ettaka Sam Mayanja gye buvuddeko baategeeza nti ekitongole ekya Buganda Land Board kiriwo mu bukyamu kyokka ng'ate ekitongole kye kimu ekyo kyawandiisibwa mu mateeka agafuga okuwandiisa kampuni mu butongole. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Haji Abdul Naduli ng'era yaliko nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM mu Buganda era ng'abadde na minisita owa guno Naguli mu yafeesi ya pulezidenti ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku byogerwa nti ekitongole kya Buganda Land Board kiriwo mu bukyamu. Haji wangi gwe nga bw'olaba oyogera ki ku bano abagamba nti ekitongole kya Buganda Land Board tekiriwo mu mateeka? Buganda Land Board yateekwa mu mwaka gw'olukumi nnyinzo teriwo mu mateeka yalize gwo. Buganda Land Board oli bw'aja okugamba aba anoonya kubuza ebyo Omungereza bye yazza ebyali mu Crown Land nga biweereddwayo Bwakabaka bwa Buganda bye bazza nga October 862. Ettaka eryo yali mu mikono gya Queen. Ensonga lwaki Buganda yali tekwatako ng'eritereesezza eyo nga bw'ogiyita fixed account y'obugagga bwa Buganda awalala. Bwe bidda kwe kutondawo ekitongole ekyo Buganda Land Board kubanga neeri baalina Uganda Land Commission ne bagiteekamu ebintu ebyo. Nga Septemba 17 Obote ng'afulumya ssemateeka awo w'enkaaga watwalira ettaka eryo n'alijja mu Buganda Land Board kubanga ebya Buganda byonna byatwala n'abiteeka mu Uganda Land Commission. Okudda emabega bandage bwe lyali tiririna ggwanga ddala liri wano. Kaakati ono Museven ataali mu ndagaano ezo mu kusaako emikono nga twena twali twenkanya emyaka nali wa 2 yali wa 18. Kaakati bonna beefayinga nti si bituufu. Saagala sitiiki yakulikungu ekyo twekijjemu. Haji atono Mayanja agamba nti amanyinya ebyafaayo ng'ate abamu bagamba nti abisoma kifuula nnenge. Oyo Mayanja be bakajja zindizinga bwalaba n'omulangira Besweti Mulondo bwe bamubuuza nti tubuulire gwosembayo alese musota guli muntamu bw'okukuba tolya ate ne bw'ogulekamu tolya. Haji wangi Mayanja yagambye nti nezo district ezizze ettaka eri Obwakabaka nazo bagenda zivunana. Nze nkoye n'abo abaogera abagesi wandiika ekiwaabo omusaga agenda awaabe oba ne bw'oba ng'osomye mu kisonateeka ono aga nti ettaka baaliddiza zi disitulikiti ate kakati olwo obukyamu bwabyo ebiruwa. Katono Mayanja ali ku ki omuwa magezi ki? Sirina ke muwala namuleka dda nga mulabanga mu muzungu lyawe. Wangi tuwogedde tulyogerako okutuusa Yesu lwaliga bwe biriwo mu bukyamu kyagambe nti akatundu kano mu Buganda Land Board yateekebwawo ku lw'okukuuma ettaka lya Buganda mu 62 kano tekaalimu na kano na kano. Okubaawo kw'obukyamu kw'etteeka tekumenyesa constitution. Haji Ayanukudde Mayanja ne banne abagamba nti obuvuzi buli ku ttaka lino buva ku kitongole kino. Buganda Land Board yalinyaga kaakati obanga bwe buzibu ku buli bawaabire Buganda Land Board okunyaga ettaka lya Buganda mu 67 kubanga obaabikyusiza. Mayanja era agamba nandi bw'ombuuza ebintidde binkooya. So ekale ekisembayo era abantu beebuuza lwaki pulezidenti akirabye kati. Ate yaleeta Mayanja yaani? Era ye Buganda Land Board eruddewo esasula emisolo lwaki akiraba kati? Ebyo bireke baleka beerumeru. Omanye byonna ng'empologoma ekidde okulya
etakula ttaka netakula nekukula omusomo ku mbogo yayo nekusamukya naye olemerawo lwadwesobola okamwedduka tedda. Katikkiro wamuwulidde ng'agamba era Buganda Land Board bwe bateriiwo ne gavumenti ekiseze bateriiwo mu mateeka. Kakati bwe muba musooka okulizayininga kubanga nammwe mwalondebwa mu bukyamu akati weeraba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Tiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa ludde eya Uganda Doves eyolekedde okusazaamu ebyokukiika mu mpaka eza Africa olwa gavumenti okugaana okubawa ensimbi ezeetaagisa embeera n'egifuukira ey'omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Bino bikakasiddwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation ng'ekibiina kino kibadde kyateekayo embalirira ya nsimbi obukadde 115 eri National Council of Sports kyokka tewali kwanukulwa kwe baafunye. Pulezidenti wa Ludo Hussein Kalule agambye nti agezezzaako okutuukirira buli mukulu mu National Council of Sports kyokka nga bamwesambanga muno mwe muli ne minisita omubeezi ow'ebyemizannyo nga bonna bamutunuulira kyamulinga Salambwa Lyansenke. Muno akakasizza nti ekibiina kigenda kutuula mu bwangu kisalewo ekiddako kubanga ttiimu eno eba eteekeddwa okusitula ku bbalaza nga 29 bw'eba yakugenda olw'empaka zitandike nga 1 Desemba okutuuka nga 4 Desemba South Africa. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Mu nsanja ez'edda ab'embogo baalya nnyo obwamukwenda omukulu w'essaza Ssingo ne kifaanana ng'ekikwate nti mukwenda aba yeddira mbogo era ne wavaawo n'enjogera tikisanga ataakitta embogo esanga mukwenda. Ennyumba ya mukwenda entongole ng'owessaza eyitibwa Matutuma so nga eŋŋoma entongole ey'owessaza mukwenda eyitibwa Nayimba nga n'omubala gwayo guvuga nti tunaasula ebinaakoota. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'e11 ogwa Museenene omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 2016 gy'emyaka 5 egyakayita poliisi yazinda yafeesi ez'obusinga obwa Lwenzululu mu kibuga Kasese era mu mbeera yaliwo netta abakuumi b'omusinga 8 n'abalala 2 n'ebagombamu obwala. Gavumenti yategeeza nti yali ekoze ekiwendo kino oluvannyuma lw'obulumbaganyi okukolebwa ku bitebe bya poliisi mu kitundu ekyo nerumiriza abakuumi b'omusinga nti be baali bakumye omuliro mu bulumbaganyi buno okukolebwa ku bitebe bya poliisi. Enkeera amajenga gaduumirwa mu kiseera ekyo yali Brigadier Peter Erweru galumba era ne gakola obulumbaganyi ku lubiri lw'omusinga ne galuleka ku ttaka abantu abali eyo mu 10 ne battibwa n'abalala 10 ne bakwatibwa. Mu baakwatibwa ab'ebyokwerinda mwe mwali n'omusinga yennyini Charles Wezire Mumbere Irema Ngoma. Gavumenti nemuggulako emisango omuli obutemu okwagala okutta ssaako obutujju ng'oluvannyuma n'eyali Katikkiro ow'obusinga Johnson Tembo Kisumbire naye yakwatibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Abaali abanene mu gavumenti ya Gambia basattira ebitagambika oluvannyuma lw'akakiiko ak'amazima n'obwenkanya okusemba okuvunaana bonna abakola ebikolobero n'obukambwe ku bannansi ba Gambia mu biseera eby'obufuzi bwa President James Junkungu Nasiruddin Abdulaziz Yahya Jammeh anti bulijjo ekiwola bakikwasanga leddiba lyengo balyesiba mu kiwato. Munnamagye Yahya Jammeh yafuga Gambia okumala emyaka 23 okutuuka mu 2017 bannansi lwe baamuwemukira bwe yagezaako okweremeza mu buyinza bwe baamuwangula mu kulonda ye kennyini kwe yategeka era bwe yamanya nti bannansi ku mulundi ogwo Balemeddeko Gambia yagiddukamu kiro n'agenda mu Equatorial Guinea era mu kudduka yagenda n'ebikutiya by'ensimbi. Kyokka Jammeh mu biseera we yabeerera mu buyinza yalina amaanyi agatayogerekeka nga ne basajja be baatigomya abantu nga mpawo abakuba ku mukono amaanyi g'obuyinza gabawala ebitagambika olwo nno wamma ne balyoka beemala eggogo omusazi lyemala mu lutabaalo.
byalo. Abantu abasukka mu 400 beebazze bawo obujulizi ku ffujja eryabakolwako Jame ne basajja be, era akulira akakiiko ak'amazima n'obwenkanya Lamini Sise mu alipoota ye ey'emiko egiwerera ddala entongole asinzidde ku bujulizi buno n'asemba abo abazze boogerwako abakola ebikolobero ku bantu basimbibwe mu kkooti bavunaanibwe. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa gakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti omwana okukulira mu kitundu omuli omuddo n'emiti kimuyamba nnyo okukula n'obwongo obuwogi obumerengula byayiga ku ssomero saako okumusobozesa okujja mu nsi nga butetenkanya n'asobola okuyita mu buli mbeera. Abayivu abaatwalanga ebitoogo n'obukeedo ku ssomero okuluka obuwempe n'ebibbo ku lunaku olw'ebyemikono okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of British Columbia e Canada ne balondoola abaana 227 okuva mu buto okutuuka mu bukulu. Bakalimagezi bagamba nti obutonde obwa kiragala obukiikirirwa emiti n'omuddo nti buno bunuuna naddala mu bbanga omukka n'obutu ebyandiremesezza obwongo okulasa obulungi obwongo ne buvaako enfuufu omwana n'aba ng'ategeera mangu ebintu byonna. Abadde omutwe omukulu mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Ingrid Jarisi agambye nti omuddo n'emiti biyambako n'okumira okuleekaana kuyita noise pollution okwanditaataaganyizza enkola y'obwongo olw'okwetabulatabula n'amaloboozi amatuufu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ebbugumu lyeyongedde mu nteekateeka ez'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubaawo ku Sande eno era ng'abantu ab'enjawulo bongedde okugula emijoozi mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo ng'emisinde gino gigenda kubeera mu buli ssaza lya Buganda. Enkalu zeeyongedde ku keediima ak'abasawo oluvannyuma lw'abasawo okukalambira bagaanye okukayimiriza nga bwe baabadde basabiddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri olunaku lw'eggulo. Bagamba nti ebbaluwa ye yabadde tennyonnyola bulungi engeri gavumenti gyegenda kukola ku nsonga zaabwe, kyokka ye agamba nti bamwefuulidde nti kubanga ebbaluwa nga tannagissaako mukono yasoose kubayita. Abaali abanene mu gavumenti ya Gambia basattira oluvannyuma lw'akakiiko ak'amazima n'obwenkanya okusemba bavunaane bonna abo abaakola ebikolobero n'effujjo ku bannansi ba Gambia nga babakolako ebyobukambwe mu biseera eby'obufuzi obwa President James Junkungu Nasiruddin Abdul Aziz Yahya Jammeh mu myaka 23 yamala mu buyinza nga maanyi g'obuyinza gabawala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.